RDC wa General Kaguta Museveni asasula omusala gwa Museveni naye avuddeyo nakkiriziganya ne bannansi nakkiriziganya ne President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nti yeddala kituufu ebigambo tebitambula bulungi mu ggwanga lya Uganda. Museveni ensonga zimwazikutte bubi naddala ez'okutyobola eddembe ly'obuntu okutulugunya okusiba abantu obwereere n'abantu abasiba ebbanga eddene nga tebawozezza n'okuba nti eggwanga terikulaakulana ensimbi zadda mu nsawo ya famire ate bannayuganda tebanabaganyulwamu naye mbu tuyina bannayuganda okulaba nga tutambuza demokrasiya atuweereddwa mu gavumenti ya Museveni okulaba nga ate tugijjawo mu demokrasiya wadde mbu ine bitatuukaganye naye nga yakkiriza nti bingi bifu effufululufu kati tuyina naffe okulaba nga tutereeza ensi eno nga tujjawo omusajja oyo General Kaguta Museveni ensi yaffe etereere. RDC naakubiriza abantu olube naye naabantu tebamaze ne bamuŋoola ne bamugamba ate obadde oyozezza ati katuyanika mu ttaka okikakasizza nti gavumenti yammwe enfu effufululu ate kati otandise okukola olusiddiiku asoose n'abeera mu buntu bwe obwaddala n'ayogera amazima ate agenza okulaba ng'akubye ennyo nga bayinza omugoba ku mulimu n'ayagala ataasiga akaziga atereeza ensonga awo nno abantu ne bamukuba olube. Kale kambikuwe naawe obyerabireko. Tuli Mateete Sembabule ne Lopu Mathias Mpuuga Nsamba mu lukuŋŋaana lwakubi. Leader of opposition, Honorable Mathias Mpuuga, bamemba ya Parliament mwenna naddala Honorable Namugga akiikirira ekitundu kino, njagala okutwala omukisa guno okubanjirira nti sirinze kandi ne Deputy RDC wange omukulu Faizo Seruwagi. Abasebo ne bannyabo manyi mulina ebibuuzo bingi mu mutwe mwebuuza RDC bano opposition biki tuli jagadde nnimirire okubanjulira lwaki tuli wano olwaleero. Tetuli kulala ya byabufuzi wabula tuzze nga tutambula oluvannyuma lw'okutegeezebwa omukulu Honorable Mathias Mpuuga ng'ate yakulira oludda oluwabula gavumenti mu Parliament nga tuzze okulambula ebintu ebikoleddwa mu lufuutifuuti tuli ku nsonga ya service delivery ey'obuweereza, kubanga nga bwe mukimanyi nti gavumenti y'NRM erina demokolasiya ow'ekimemmette. Ababaka eno yokka ye gavumenti etaddewo oludda olugiwabula mu Parliament. Tewaliyo gavumenti ndala zaali zikikoze. Lwaki? Twagala okulaba nga tutuusa obuweereza eri mmwe abantu. Singa wabeerawo gavumenti wetatuukiridde eri mu buyinza, gavumenti ya NRM nga bwe mukimanyi obulungi, oludda luno lulambula era ne luzaayo lipooti eri Parliament ne boogera gye bayise. Era gwe mulimu omukulu ate omutongole omukulu Leader of Opposition bw'atambula. Takikoze mu Sembabule mwokka nga sinajja Sembabule nali Bukomansimbi era twatambula naye era kati abadde mu disitulikiti zino eza Central Buganda ne mu Eastern agenda ne mu Northern Uganda. N'olwekyo mumuwe engalo ez'omwanguka nga mumwaniriza. Era ssebo bannamateete bakwaniriza ne Sembabule ffenna awamu. Njagala okutegeeza era n'okwebaza yonna gye tuyise. Webale nnyo n'ababaka ba Parliament abakuwerekeddeko n'enteesa yonna ekisajja kikulu gye tuteesezza erina emirembe. Kuba ebintu bisatu byokka by'osinga okwenyumiriza mu gavumenti eno.
NRM emirembe ekituusiza abantu baffe okubanga bo bakola ebintu bye baagala ate ne beesalirawo na kibiina kyo eky'ebyobufuzi gye balaga ne tubeerawo n'obutebenkevu singa teri butebenkevu mu ggwanga singa tuli mu dduka era tujja kwebaza nnyo pulezidenti olw'ekyo ate ne tubeerawo n'enkulaakulana byonna ebibeerawo emirembe ebyokwerinda obutebenkevu abantu mmwe mwennyini musobola okukulaakulana n'olwekyo tubakakasa nti ndi musanyufu nti abasinga obungi tuyiseeyo nga tubasanga ku mirimu mwebale era mugende mu maaso mukole kubanga ensi enyuma kukola bwe munaaba n'ebyenfuna nga biyingira mu maka gammwe nga temutaataganyizibwa mujja kusobola okwebeezaawo obulungi Uganda buli muntu ogirinako obuvunaanyizibwa okuteekako ettoffaali okulaba ng'ensi ebeera bulungi n'olwekyo neebaza ababaka ba paalamenti naddala abali ku ludda oluwabula gavumenti okuvaayo ne mutufisiza akadde ne mutambula ate ne tubakwasizaako nze ng'omubaka wa pulezidenti gwe yaweereza mu disitulikiti eno nja kukakasa nti totaataaganyizibwa ssebo mu mirimu gyo paka lunaafuluma disitulikiti yaffe weebale nnyo kulwa katonda n'ensi yange kajja kabaka wange tweyanzeege oyo nno ssebo mukama wange mukwanjule edda mu 21 yeyavuganya Pius mujuzi Pius kati yafa oyo yavuganira akyali mbooko tolabe Museveni tukala katalino bbanga lyonna kiriza ssebo mukama wange RDC mumuwulidde ensonga ze aziwadde ayagala mirembe ffena Bannayuganda twagala mirembe kale yeebale nnyo byonna byakoze naye nga kyoba omanya omulamu oguliwo ffenna Bannayuganda gye bwenkana kabaani n'abakolera General Kaguta Museveni bakimanyira bakakasa nti eggwanga lifugibwa bubi eggwanga litambula bubi eggwanga tulina okulirwanirira okulizza engulu eggwanga tulina okulifuga obulungi eggwanga lirina okutambula obulungi eggwanga laffe Uganda era nga lirina okubeera eggwanga eryesimisa eggwanga eryeyagaza kyova olaba buli omu akwata akazindala ensonga azimanyi naye asigala kale kubamu mpola mpola okulaga obutalaga nnyo mukama we nti nno bamukoowa nti bamukyawa nti takolera mulimu naye nga kyaba aliko kuba mulimu gwaba aliko nga just gwakolerera agamba wayata akalimu bagira bampayo akasaala naye nga munda mu mutima gwe ssengawe omutima gwe bw'atuula naye ne beetuula wamu ne boogerezeganya amugamba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine eggezi ekkubo era ojja kwesanga abantu bano be basinga n'okuwagira Kyagulanyi okusinga ffe abavayo ne twogera ne tulaga ki kye tuwagira nga bano baagala nnyo Kyagulanyi bawulira baagala ensi ekyuke balayo ku pulezidenti omujja kuba General Museveni yabateekako etteeka balinga basibe bali mbusibe bakulembeze naye abali mbusibe tewali kye bakola freely buli kye bakola bakolera ku biragiro ate kino wakikoze bubi ate kino wakikoze oti ate kino kikola ne babeera nga bali ku bunkenke bo bennyini basaavinga naye nga si bakulembeze tebalina obuyinza buli wa General Museveni yekka yabasererawo kiki balina okukola kiki balina obutakola balina kikola ddi era wa kale n'olwekyo bo balumwa bawulira emitima nga gibeekyekera ne beebuuza ebibuuzo nga balaba ekkubo liririmu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kyovulaba bwe basanga abantu ba Kyagulanyi baba basanyufu ba RDC olumu mbamu abeeraga naye bw'osanga RDC alina okutegeera ng'ayagala ensi Uganda ate yaba mulalamu era ensonga azikwata bulalamu kale ku lwa Uganda era ku lw'ensi yaffe ffenna gye tuli imu eno Uganda ate era nga we tugenda okuwangalira kitulinayo waffe wano weewaka eka wawooma ate ffe tulina okukuumawo nga wawooma ebbanga lyonna emirembe gyonna ne bw'oligendawa Uganda osigala y'ensi yo era erisigala mu mutima gwo era erikuwoomera ebbanga lyonna tulina nno girwanirira esigale nga nsufu ku lw'abaana baffe ku lw'abazzukulu baffe nabo basobole kugyeyagaliramu era basobole okugisanyukiramu ennyaffe Uganda buli omu nga ayimba kimu Uganda nnungi Uganda yesinga teriyo nsi esinga eno okuggyako nnyaffe Uganda kubanga Omukama yagituwa n'omutima gumu byebyo nno mbaagala nnyo mwenna tujja kuba tuddamu twogere ebigambo Omukama gwe nsaba abakuume mweraba